ubwetulula ebyafaayo abali mwezo mu byonna gye yeesimbye. Bali mwezo ono afaanana ng'omukyala gwe tulina bamuyita Nansonga. Nansonga y'omu ku bakazi abakyasinze okufukamira. Mufukamizi. Bali mwezo mu kalulu kaakawedde yafukamiranga ng'asaba akalulu. Kigwe gusose bali mwezo okufukamira. Eyo mu ground eyo ng'agenda okunoonya akalulu eyo ddo tuddo ng'afukamira. Wakusanga muli bakazi bangi banaye nze bali mwezo neesimbyewo mbadde nsaba akalulu ng'avaawo. Nakusanga ng'oyoza. Nakusanga ng'osika emmere akwatirako. Nekikuba ground. Nangawo nakera macho nange okumukoppako. Nengende ndo mbona mwana ndani ko kuoza ku bintu by'abantu. Ndani ko kuwata nsema nagoyako n'akawunga buzo esenfuma. Nasanga omuntu ng'agoya akawunga ne mugoyiza akawunga. Namana mpako ne tukalya. Bali mwezo mufukamira kinako buzibu. Ye politician gwe nakasoko okulaba. Omanyi mulimu ba politician ba mika bibiri. Waliwo oli ali gento nga olaba bampuuga, ba Medad Segona, ba Joel Ssenyonyi, nga mulimu byatasobola kukola. Nembamba politician nga olaba bali mwezo ba chairman Nyanzi, ba Lutamaguzi, ba Madam Ticha, abo nga bo basokola ekintu kyonna olw'akalulu. Oshegera kati babeni mwezo bibali mu kategori eyo. Nti nakyo bakigamba nti no bali mwezo tukakutamba paka okuvala paka Ntebe atambula. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusanyusa. Muna Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup. Kale kusema official ina gyosinzira okubanga atotulaba yongera okubanga atosubscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga Kasubi bwotuka kubitala ngagende Namuŋŋoona ojja okubasanga balina ne branch empya eri Nankulabye. Enamba z'essimu ziri ku screen okwo. Ayagala ogende Nankulabye bayagala ogende Kasubi bakubire bukubize ku ssimu zaabwe. Bakutegeeza nti gwe yeetaaga ebyomu kisenge byonna amasuuka, pillowcases, bulangiti byonna bajja kubanga ate babikutuusaako. Ate nga bakutegeeza nti nosobola kugulawo n'akawunti n'oteekayo akasente mpola mpola then sente zo ziwera n'oggyayo ebintu ebyo bimukkiriziganyizzaako. Kale genda obeere ng'ate obanoonyako. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo okkiriza mbeere nga teyinziramu okubanga nkutegeeza nti internet sabeere ya Airtel funa unlimited extreme internet kuba bannaffe ba Airtel. Bakutegeeza nti no internet yaabwe package zitandika ku mitwalo 13 ate nga internet edduka 5G. Omusajja omugamba awoggana nnyo. Internet edduka 5G
kale osobola okuba nga ate okubira ku Keith n'asobola okubeera nga ate akuconnectingako mu bwangu. Kale banafe aba Airtel bakutegeeza ensonga eyo. Kale Muna Herbal Mouthwash eddagala eppya eryakamwa lye tulina ku katale kati. Muna Herbal Mouthwash bakutegeeza nti nno bw'obanga olina ebizibu by'amannyo gakuluma, oliira sayidi emu, bw'oli ebinyogoga gayinza okukuluma, wala ali ebyokya ne gatandika okukuluma, waliwo akamwa nga kawunya gavaamu omusaayi, buli complication gy'olina ku mannyogo Muna Herbal Mouthwash agenda kuba nga akuyambako. Kakati wali kutegeeza nti banafe ba NDA bamalidde okuba nga bamukonfaminga era ng'osobola okumutambuza naddala mu abali ebweru w'eggwanga osobola omutuma omuntu n'amukuleetera. Mu outlets bannayuganda batuusiza ebintu byabwe Muna Herbal Mouthwash waali. Ate bakutegeeza nti nno ne Kampala omusanga mu pharmacies, mu drug shops ne mu supermarkets ojja kuba nga ate omusangamu. Kuba ku nnamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate omufuna Muna Herbal Mouthwash. Ndi chairman ne chairman wano Webunamwa division. Era nga tuli wano ku kanso ogamba otya? Senata Bogamba otya? Saimo. Naye ndowooza kati ku kanso tewakyasiibawo bantu. Leo Friday tebasobola kusibawo ku Friday. Naye ennaku ezisigadde babeerawo. Yadda kuva Monday paka ku Lwokuna. Kati abalonzi tubalabako. Abalonzi. Seri Kawuma ayagala Ssaabagabo. Ayagala Ssaabagabo, ayagala Kabuzi waali, ayagala kuba mmeeya. Kabuzi akomawo? Kabuzi yakomyewo. Ate yagamba ayagala ekisaaya kimu. Kabuzi yakomyewo tomubuulire ebyo. Yategedde nti waliwo ekintu kya World Bank kyereeta, so nsonga ki yakomyewo. Yagambye sente zitasobola zirekera muntu abadde mu system zikontrolinga sente za World Bank ziringa ng'ezizi. Ani omanyi buli kifo kiba nakikulya kati ani tiimu leader wammwe wano mu municipality? Team leader aba Nuupa baki? Aba Nuupa. Aba MP Serukenya. Automatically afuuka aba Serukenya. Team leader ye gundi ye political head. Then wavaako ne kuddako Matiya Lwanga Bwanika, wavaako ne kuddako Kabuzi. Nene bafirifiri awo ne balyoka baddako awo. Naye nga n'enkiiko kati gundi adde atuuza enkiiko Serukenya. Kati abatuuza enkiiko bakunga. Ani akulira kunga yamu? Kunga bamwita Katamba. Ye nannyini kyalo Ebusuwa n'ekyalo kino. Basekretale, baregistrar, bangi abali. Kunga ali tiimu ki? Wakunga ali tiimu ki? Kunga ali tiimu cameraman, then wali registrar ali tiimu Kayizi Zesina. Ate eri waggulu bali tiimu ani? Abali waggulu abakunga. Era owulya nti n'omuntu abakunga abo bolaba. Bimu ku bintu ebimu sikyagala kwogerako ng'omuntu because byabulabe towards political career yange ng'omuntu. Naye bwe kyoba omanya buli muntu yenna ali mu politics ng'ali mukunga alina gwawagira. Nze sina muntu ampagira mukunga. Obadde ogendayo? N'okugenda bamala bakaka bakasinza okunzikiriza ogenda mu meeting zaabwe. Ng'ani abakaka? Baavanga ku kitebe eyo. Nabaga nti ojja kuba alina okubeera wa Nuupa, alina okubeera mu meeting za kunga eza Nuupa. Abantu kati ojja kwetegeeza kunga abasinga obungi ba DP block abaava mu DP ne bayingira. Temuli bantu bali fresh nti basangibwa nti bambi si bana byabufuzi. Bono ojja basanga nga be bali abasajja bamanyi politics ti business. Si politics nti buweereza. Kyova nti ojja kusanga ebiseera ebisinga omungi ne mu NRM gye bali nga politics business kadi agitunda mu DP mwe bali buli wamu waliwo abantu abamanyi politics ti business. Alade Mwakisani aba political head wammwe? Muwakiso mukyala ali awo mukyala ali awo mwerabidde erinnya lye naye nga ali awo ku kitebe awo mukyala. Kale Banajja Nasifu bali kakiiko ako banajja baani bangi. Ati najja abeera kakiiko ng'ate naye ayagala kaadi ya LC5. Ikwe bali bangi. Sedwick ali kakiiko ka kunga. Bangi.
mulimu abantu abali kukunga abagala gundi kyova kati ku mundi guno kyebasinza okukola ekyansanyusiza nti kaadi bazigabira ku kitebe omala kuyita mu mitendera gyonna president agyetegereza then baleka bakubirako tekinganga luli nti nno bakwata ttiimu Makinde Ssaabagabo ne bagiwa abakakiiko. Andi kati ekibuuzo ekitebe kinasobola okusoma ground. Ekitebe kigakozesa abantu batali ba politician okujja okubuuza ku bantu abesimbyeyo mu bifo. I think okuva ku LC3 n'okwambuka waggulu bakansala tibajja kibakolako nnyo ekintu wekityo. Bakansala kati gwe chairman bamala okuwa kaadi ng'otuula nga movetinga olyoka obeesasuze singa oba ogifunye. Ate munenze sina muze gwa kwesasuza muntu. Nze nasonyiwa nnyo ekintu kati wonna omuntu abadde ansumbuwa ennyo adde speaker wange gwe nasookera addako ddala okugamba abeere vice wange nga mmanyi nti n'agaana n'agamba gwe sobola kwera vice wo because ekooti egenda kujjayo ngamba kati oyagaana ne batandika okukola akakundiiri oli gwe naggambye Katamba ne Kayizi aneesimbyeko batandika okusomesa abaana okunzizamu obwesigwa niye abadde Katonda yonna na period eyo gye mbadde gwe neesimbyeyo Kayizi ne Katamba wakunga bakolanga bukundiiri nga basomesa tumuggyemu tutya obwesigwa bingi nnyo ebyakolebwa but Katonda yamanyi engeri gyalwaniramu abantu mu silently bwetyo byonna ne babikola ne biggwayo ne batuuka ku gavumenti ne bagamba n'omulamuzi omusango yagusalira ku ssimu fena yatuweeza buli muntu yamuweeza ensalawo ye ku ssimu n'agamba oweeyongerayo ojja kusasula kositi z'oyo omuntu ku guno omusango mu kkooti esooka ne mu kkooti ey'okubiri negukomaawo simaba nkyagwina ngenda gunoonyako ngukuweerezako ogulayo kale si jangu n'ebirungi biyingiremu byebikontrolinga ensi osobola okubeerawo ng'olina abalabe b'omanyi ne b'otamanyi kati nze olaba abantu abanyigidde okuwaayo akakadde naga ajja kuba ku level yo tosobola kuwaayo kakadde wandibadde owaayo miliyoni 10 wandibadde owaayo miliyoni 5 wandibadde owaayo miliyoni 3 naye nga bagambye z'osobola zokola ki z'owaayo zizinasobodde buli muntu ofuna certificate yadde alina kuwa emitwalo 10 akitegeeza gwe wasasudde certificate z'abantu 10 nje zinasobodde naye olaba MP abafuna miliyoni 40 bawadde emitwalo miliyoni 3 ate nekyo kuli babagambye nti sente z'owaddeyo tezisalawo tikiti oba yo basiiya naye era sitira nazo zina impact kina impact kyekikola okukosa obunyiikivu wali mu 40%. kwaba bakubuuza kiki wali okoleddeko ekibiina wali mu bunyiikivu bw'ekibiina n'agamba wali kiki kiwali okoleddeko mu kibiina bayabako ku basibe ojja obyogera wali n'obujulizi bwe buli kuba balina buli kimu ekikolebwa kibaako ne risiiti yakyo bakeera mu bitabo Jacob yali ayambyeko ki ekibiina blabla bingi owaayi ko olunaku lwa fundraising ebyaliwo byali bingi ekifaananyi ky'abali mu ezo kyazze leeta eyo moment yaliwo waliwo oli awo nali wendi nga ntudde ne Zambaali Blasio Mukasa nga ntudde Nono Gayi agenda okusima mu kifo kya Masembe tiktoka gwe bayita Sibitoka awo era ne gundi waali ani ono omuzanyi wa firimu ani because egundi yemu ekuba kibuye bwe bwati awo era awo Sibitoka waali awo Sibitoka Faizo Katumba naye ali awo bampeere Faizo Faizo adde muna byafuzi bbanga ddene aludde mu DP akakyesimbako emirundi ebiri ng'agwa nze bampere Sibbi because Sibbi mupya mu byobufuzi omanyi tomanyi abantu balidde omuntu yena yava mu DP nayingira mu NUP anti NUP teyazaalayo bantu baayo naye teyazaalayo bantu baayo kati kankuweereza kyempiseemu teri tokya esinga kuba gyempiseemu nga y'abantu abefudde nti bo bannakibiina kya NUP bokka era wenakeera ku makya ne banziza mu kibiina bagamba awo yombega aze tubega naye nga ekibiina kiringa ekigamba kyabwe ekibiina kirina okuzaalibwayo abaakyo okimanyi nti obwa kansala bw'omwaka oguwedde naddala obwa kanso obwo NUP yasinga kuteekayo baayo abasinga bonna
kati Yeremia ali abasinga bonna babagulira kadi okujjako abo abaali abatono abaana ne badduka abaana baddukira kadi baddukira wano ebunamwaya omuntu yali mu pye ebyobufuzi balinganga bantu yali omu werubowa muvubuka werubowa ayagala nnyo okufuna obulamu bwe bwonna tyabanko mu kibiina kya byabufuzi nafuna kadi naye majority y'abakansala 32 bonna bali ba politician osege ne Senfuma yali politician ninga ali kakiiko k'abavubuka ninga ebyobufuzi abimanyi nze n'oyo omuvubuka ffe abatali ba politician gwe gwali gusoose okubeera mu politics nange gwali gusoose okubeera mu politics kati abantu bonna abavudde mu DP block ne bakuskovinga ne bayingira mu NUP bayina element ey'ettabbu ennyo bebasinze bayide bebasinze okuteeka eri embeera embi ennyo kati abaana be waffe babakutte mutundwe banoonya millions 2 naye abakulembeze bonna bali mu banupa bali mu baganya okusonda millions 2 weziti otegeera ate nga badde batambula n'omu ku bantu betwesimbye nabo ye wadde yeejo bizasobera kati bantukidde ne banga ajja ku bo tubadde tusaba ne babuuza omusajja abagamba ndi mbega abaana bonna n'ababaddeyo abadde mu kiba bebasibye nga bavumaanzi okumbuliza ku ttaka ne babuuza woba ggwe nga gwenzi ng'omukulembeze obawa nebagamba ku lwa Katonda obawa nemugamba ku lwa Katonda kale kankule ku lwa Katonda but end of the day nti bino genda biraba byonna biriko abantu ababedrivinga essaawa zino waliwo n'ekibuzo ekitambula no waliwo abagula kadi nga zo nupe genda zibawanga bo ebyo nabibuuzi tebitambula wokka bitambula buli wamu wonna kati olina kubeera mugezi nnyo n'okubanga omanye ekyeddako kati mali okubuuza ku moment eyo ejja etya gugwe version eyiyo ng'eyaliyo moment eyo ejja nga bali mu ezo agenda kusabira okufuna ssente oba okusolooza oba okusabira n'ekintu kye bamuwadde bali mu ezo gwolaba oyo mulokole era y'omu ku Benini byasuula ekigo bali mu ezo nennyako tasobola kusaba nga ayimiridde musajja yafuna obuzibu mu magulu naye ayagala nnyo okufukamira ng'asaba essaawa zino twogere tukize tugaane Bobi Wine w'amaanyi okusinga bali mu ezo bali mu ezo ayinza okuba ng'asinga Bobi Wine obukulu naye essaawa zino Bobi Wine mukulu ku bali mu ezo mu bitiibwa tosobola kukwata Bobi Wine mukutamya lwampaka wooti okitegeera bali mu ezo yafukamira ne bamuleetera okumuzindaalo okusaba omwogezi w'ekibiina deputy n'agamba nono president ogamba wootafukamira oyo ogamba agenda kuvaawo awo president yali tabifudde nakunya agenda okulaba nga bimwezi afukamidde naye namugatako nakolaki nafukamira bali muzi nalyoka atandika okukolaki omusaba tiyakikola nti because afukamirira Bobi Wine oli yali agenda kusabira ekyo obuvunaanyizibwa bamuwadde tasiki gye bamuwadde kubanga musumba we yamugambako nti no gye bujja maaso olina ekintu kyogenda okufuna ekyo olina obuvunaanyizibwa bagenda okukuwa obw'amaanyi kati bwe bamugamba nti yagenda okukulira abantu bagenda okusolooza ssente yeekanga n'agwawo ekigo okitegeera so kati abantu abalabye ekifaananyi kyasoose badde balowooza kintu kirala nnyo because abamu tebaabaddeyo ate nga omanyi nti nno essaawa zino waliwo ekintu ekiri mu bantu ekiraga nti Bobi Wine ayagala nnyo omugulumiza kyekiri mu bantu but that is the moment kyekyabaddewo ekyo kyekyaliwo kyekyakolebwa naye kati gwe olaba ekifaananyi kisookedde olaba Bobi Wine ayimiridde bali mwezi afukamidde kyekiri Muhammad Nsereko kyeyatadde ku Twitter ye ng'agamba otuuka otya okutuuka okufukamirira omuntu nayogerako ebigambo bingi nnyo ku Twitter but waliwo ekifaananyi ekirala ate nga bafukamidde ne Bobi Wine naye ne kaadi gyayogerako ledi bali mwaza alina kaadi ye y'omu ku bafuna kaadi baide y'omu ku bantu abasookera ddala ye yasooka okufuna kaadi bali mwezi nekyagwe ne basooka okufuna kaadi be basookera ddala ababiri abo era buli kimu ekikolebwa ne waba atambula butambuza laba Lord Mayor watambula Lord Mayor atambula naye kyala kye bangattiddeko n'etteeka yandi etteeka ly'omukulembeze baliyita executive order
buli mubaka w'e Kampala buli bw'olinnya ku katuuti nga tonneesabira kalulu sooka osaba akalimu ezo because Kampala bagyetaaga. Luli Kampala yabayitamu we bati katuno bagyetaaga. Omanyi twali tulina gwe tubalira akalulu ka Kampala katambulira mu division ziri 5 ziri 4 ziri Central, Nakawa, Makindye ne Lubaga ziri 5 ne Kawempe ziri 5 bali mwezi ajja ne Kawempe najja ne Nakawa eyo yajja nayo oluvannyuma lw'ebyali mu kalulu akawedde nupo erina Kawempe okusingira ddala nupo erina kati akasattiro kali mu central wano Makindye ne Lubaga ate omulodi asobola gitwala kubanga waamu mulodi agenda kuba president anga ate wa mulodi wagenda kuba president abo bali mwezi abali alinda kulayira kwanga ekibiina ky'omulodi tekina omukulembeze gwe anti bakoze alliance ne anti bakoze alliance ne Katonda anti Mugisha ayinza okujja nga candidate waabwe mulodi okwaya akafooke mulodi ajje kubanga jjukira mu kalulu akaddako embiriga eriwo sente za iPod ezo zigenda kuvaamu kifiriza nonta nti nga Nuupu egenze mu iPod ate nze kyeneralikidde mu kino kintu kyokka nti Nuupu egana okugenda mu iPod buli muntu yena ayimiridde katuuti ng'awaayo ssente ng'alina bizinesi endala ayinza okufuna obuzibu. Nakunyumizaako omusajja wange walukyali wange mmanyi ali eyo Nakawa era ayina tayiroozi ng'atuusa tayiroozi n'essaawa zino yasigaza edduuka eryo ng'obuzibu buvaako oluvannyuma yakeera ku makya n'avaayo n'alaga nti nawagira Kyagulanyi n'oyo ani Lopu Ssennyonyi balidde nga tebamumanyi namumanya tebamulabanga toko namulabako ate musajja munyankole bamubalika emisolo nezaakati yasigaza edduuka eryo ne baleeta kiri nti tayiro zino nezisinga obungi zirina kubeera nga zikolebwa nake ekyo kiri buli wamu era gwazimpotinga ozimpotinga ku lulwo kubanga naye yalina ekintu ekiyitibwa ssente akalulu akawedde yakubisa ebipande nga bananyini kalulu ako tebakimanyi nakimanya nti abikubisiza naye bizinesi ya tayiro yonna yagwa olabira nti bizinesi ya tayiro yagwa toilet paper za bbulu ozimanyi waliwo kati zibakolera wano waliwo toilet paper za bbulu endala ezaali eŋŋonvu abaatikkanga konteina za tayiro waggulu mu space esigala nga ehanginga baateekanga toilet paper tokyalina bw'oziraba kitegeeza nti toilet tezikyakola ki ate kati ne zino ze baleese olina zeegendereza kubanga waliwo ezirwaza anasi ng'eno nayo ki ku tayiro angamba toilet paper waliwo ezirwaza anasi waliwo obulwadde obukwata mu toilet paper ezo naddala banimu kyogere ntya ezirwaza anasi bw'ogyesanguza obanga oli mukazi n'ogiyisa mu bukyala bo erina kirwadde kyekuleetera lwaki yaba asiimula zza mu maaso okitadde mu bukyala eri kemiko abamu bakozesa kusimuula yulini kale kakati omanyi ekintu ekyo bwe kyazze kirimu ebintu bibiri ekisooka buteete nti essaawa zino bannabyabufuzi abasinga buli omu alinda kavugiddewa naddala ku Nuupu naddala ku baayanguye ne bapositinga nga tebalaba ekifaananyi kyani naye ng'oli ekibuuzo kyajja okukubuuza nti okay ekifaananyi kyo kirabika ng'ono afukamidde naye bali mu ezo n'obwa bali mu ezo ebbanga ly'omulabidde can he just kneel down ne batafunayo kirowoozo kyakubiri kugenda kukola ki kukebera obwetoola ebyafaayo by'abali mu ezo mu byonna gye yeesimbye bali mu ezo ono afaanana ng'omukyala gwe tulina ne bamuyita Nansonga y'omu ku bakazi abakyasinze okufukamira mufukamizi bali mu ezo mu kalulu kakawedde yafukamiranga ng'asaba akalulu kigwe gusose bali mu ezo okufukamira eyo mu ground eyo ng'agendeyo okunoonya akalulu eyo ddo ng'afukamira wakusanga muli bakazi bangi banaye nze bali mu ezo nesimbyewo mbadde nsaba akalulu ng'avaawo nakusanga ng'oyoza
nakusanga osika emmere akwatirako nekikuba ground nanga nakera macho nange okumukopako nengende nombonamu era ndandika okuwoza ku bintu by'abantu ndandika okukwata nsema nagoyako n'akawunga buuzo esenfuma nasanga omuntu ng'agoya akawunga ne mugoyezako akawunga namala nampaako ne tukalya bali mwezo mufukame takinaako buzibu ye politician gwe naakasooka okulaba omanyi mulimu bapolitician bamika bibiri waliwo oli ali gento nga olaba bampuuga ba Medard Sseggona ba Joel Ssenyonyi nga mulimu byatasobola kukola nembamba politician nga olaba bali mwezo ba chairman Nyanzi ba Lutamaguzi ba Madamu Ticha abo nga bo basobola okukola ekintu kyonna olwakalulu okitegera kati babeni mwezo bibali mu kategori eyo nti nekyo bakigamba nti no bali mwezo tukakutambula paka okuvala paka Ntebe atambula muyiribi kubanga amanyi nti obuyinza ng'obuyina bulina kuva mu bantu abantu olina obafaanana abantu olina okukeera ku makya kyova kati ne President Museveni yakyusizzaamukko agendako ne mugulawo n'abuuza owaayo oli otya emirimu gitambula gitya takyatulinda ku kisaawe takyabalinda ku kisaawe kati gwe naawe ogenda President yambuuzizzaako President omumanyi yakyamye kuwa nambuuza ne ku kyabakwogera oyo munnaye golaba oyo President gwe yabuuza ojjukira omukazi gwe yasanga alima namugaa people power our power omunjukira oyo ye bambi tategedde nti ayogera President Museveni kubanga abantu bakkiriza nti mulimu abantu abatalabangako mu President Museveni naye nga bali mu Uganda muno nga tebamumanyi namumanya naye nga bamuwulira President Museveni nze nawakana abantu wano mu Central mugaa nti mulimu abantu abatamanyi kamiliyoni naga tekisoboka kamiliyoni naga mamange omulaba awadde mu Kampala obulamu bwe bwonna naye ndo tusobola mugaa nti kamiliyoni afaanana waati naga kamiliyoni afaanana waati okitegeera kati so bali mwezi oba tomumanyi oyinza okulowooza nti nno ekintu kyakoze kyegwe gusoose twali fenafena mu kalulu akawedde nga tunoonya kaadi era bali mwezi nga munaye tofunye kaadi naye kati ogenda kukola otya naye genda ku ground okole ebintu bino wammanga n'abyogera nga nebirada sisobola ajjako bebikola mulimu nange ebintu byesasobola kukola nga bikola bapolitician bakonko bali bapolitician abo bakamera abo banjagala kamera nga nebirada sisobola naye ekifaananyi kino ekya abantu okukibbuukira lumu batandika okulaga abo bweni basinza musinze kituwa kifaananyi kyekigazi bwe mundaba eyo ekisookera ddala ebyobufuzi byakyuka bwe wetegereza campaign eziwedde both opposition ne leading party bw'ogendanga mu Kampala awo olabanga ebintu byakolebwanga nga bina picture gye bisindika eri ensi naddala ensi y'emyoyo mu nsi y'emyoyo tosobola kuddira kipaana kya muntu n'okiteekako ebyokulya awo ne bibeerawo enkya n'oteekawo ebipya ng'ekiri India balina bakatonda baabwe ab'enjawulo bawa ebyokulya fruits chapati ennyama ebiki bakatonda ab'enjawulo kati bw'owulya statement kati zigenda nti Bobi Wine bamusinza businzi kikulaga ebyobufuzi ebitransforminze mu period y'emyaka gino 10 egiyise kati omuntu wakeera makya n'ayogera ekigambo nti Bobi Wine bamusinza businzi nga tanakulaba eki oba nga tiyaliiyo tosobola munenya ensonga ki tosobola munenya because ebikolebwa mu byobufuzi essaawa zino bya ttabu naye kiba kirungi nnyo mu bulamu bw'ensi okulindangako okwogera nosooka wekkaanya nga tonakwogera because buli kimu ekitambula kibaako amawulire amalungi n'amabi kati omuntu yasoose okukuba ekifaananyi ekyo n'akita osanga yadde ayagala kulaba abantu bano balowooza batya lwaki tebyatambulidde wamu bibiri lwaki byasoose kutambulira kimu kati ekyo nakyo kiri awo nti tuli mu kunoonya akalulu kabalimu ezo abeere road mayor w'e Kampala kyokkuba balimu ezo because mu politics kimu kisoboka omuntu asobola okubeera mu opposition nga wa NUP naye nga wagira ow'enkambi endala nagamba noonyaako omusajja gwe bayita Bitone omuyimbi omubuuze akalulu aka 3 kaali katya nga ow'ekibiina kye kyalimu owa ambulela munne yamukuba omubuliza mu ttaka n'omusibisa yamusibisa Bitone oyo Bitone omuyimbi
ow'ekibiina kye political head waabwe atwala ekifo ekyo kyali yesimbyewo yawagira wa DP n'amakinga sure nti wa DP akola ki awangula yaleka n'akalanga ku CBS nga akubira kalungi campaign okitegeera kati kyekyo nti mulimu omuntu asobola okubeera nga wa Nuupu ng'ayagala Kyagulanyi nga ye ng'omuntu naye nga takulabamu busobozi kubeera mmeeya wa Kampala. Mulimu abantu seba abifuula abagezi abamanya ability ino agamba kati oyo tasobola waawo. The same applies to me. Abantu nya Nuupu bagamba tasobola namala kuyingira nenda niko kukola omwaka ogusooka bijja kuntabukako ogwokubina kugenda ogwokusana naga munene isi kuwagenda naye munnange wanchalenjinga nali manyi kanso yegenda kubeera mu entalo nga zetukulabamu ng'oli ku TV okwo ng'oli ku social media bye bigenda okubeera nabaga si yenze oyo wa entertainment mulala nona ali wano bukulembeze mulala kakati mu bibiina by'obufuzi mulimu omuntu ng'asookera mu kyokulekawo ow'ekibiina kye n'agenda awagiramu omuntu omulala. Mulimu omuntu ng'asookera mu kyokulaga nti no wano mu bantu oli wakabi ne wadda behind door ng'akwaga tolinawo kalulu. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Eddeira mu Dubai. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Waliwo endowooza nti ebyobufuzi bino for example ebifaananyi by'okufukamira si bye ebisoose. Museveni bamufukaamiriddeko n'abye omukyala ani Nyanzi Stella Nyanzi y'omu ku baakomenti naye alina ebifaananyi ng'afukaamiridde Dr. Kano Kizza Besigye mama ono ow'emitwalo 10 tumulabyeko ng'afukaamirira Speaker wa Parliament ow'emitwalo 10 bamuyita batya Prime Minister tubirabyeko bingi naye ensonga lwaki abantu abo tebalumbwa nnyo waliwo ekirowoozebwa nti be bafukaamiridde bagwanidde. Kati buli golaba eyagezezzaako okuvayo against it alinamu ekirowoozo nti lwaki mumufukaamirira oyo. Kati kankuwemu ekyokulabirako nze nfukaamirira maama wange nzinganze naye manyi nzekawo musiru naye munnange wembeereza naawe waliwo omukyala bamuyita Mama Fiiki oyo mwetegereza obulamu bwe abaana be bonna n'abalenzi tebayimirira nga bamubuuza bamufukaamirira. Okitegeera nti okufukaamirira emu ku ssimbo gye tulina mu Buganda oba mu Uganda eraga respect eri omuntu yenna n'akusingako either nga mukulu oba nga wakitiibwa mu ofiisi gy'alimu. Sirina kyenvaako nga manyi ng'ogera kumpa ebintu bya miliyoni 6 biyamba abantu bange beebona mwaya lwaki sikufukaamirira ngenda kuvaako ki ngenda kusigala nga bwendi just oyinza ogaa Jacob afukaamirira kubanga ne mu church batufukamiza waki ekyo kyoto bakyogerako just lwakubanga kati ssaawa zino abantu banoonya engeri gye batonyaamu bali mu ezo banoonya engeri gye bagambamu nti bali mu ezo tagwanidde kubeera meeya banoonya engeri eraga nti bali mu ezo is not worth to become a road mayor. That is it. Tewali kintu kirala kyonna
ekyo Kajoka Katemba yaliwaawo kubanga ennono ya Buganda yonna omanyiza yonna alabejja kubba ekintu ekyo ekyazze mu bwongo nti kati for example kati ate nze nsireko bwa commenting it is okay kuba nsireko tabeerangako in line namaanyi ga Kyagulanyi kikyo tegeeza tabeerangako in line namaanyi ga Kyagulanyi teyeetaagangako Kyagulanyi kubaako wamutuusa Abedi Bwanika bw'obanga wakeera nakyo n'oyingira Nuupu ng'oyita Bobi Wine pulezidenti wo bw'okirabanga tekigwanidde bwalimu okwawukana kya buntu tusobola okwawukana olw'obutakkaanya naye tekijjawo kye nali nkulabamu okitegedde kubanga ng'omukulembeze tulina bye tukusuubiramu nti you don't just give in ng'oba olonda ani omukulembeze wo w'eggwanga oba omulonda olonda oyo alina obusobozi obukola ki kati bano bannabyabufuzi abali mu Nuupu nga balaba balimu ezofukamira Bobi Wine kibi kitegeeza nti in the first place baagenda ew'omuntu gwe batakkiririzaamu kyoba omanya kiri kimu kyokka essaawa zino bannabyabufuzi bonna abakrosinga ne bava mu DP ne bayingira Nuupu n'abava mu bibiina ebiranga ddala ba politician balabira ddala nga Kyagulanyi omuntu just ali blessed atali worth kubeera ekyo kikyali kugiga amazima era n'okubalata kwabwe obalaba nga bawogera nti mulimu bali abalogera nga babalata bubalasi just nga senga si kaadi yani batasobola muyita na president because alabira ddala nti tali worth muyita president nolwako nga ayagala kaadi alina okukeera ku mutwe okukateekako envendiirwa ekyo kimwanguyire because jjukira politician ye muntu asurviving olw'embeera bwekyuka nga naye akyuka naye ate Nuupu si esinga baka ba palamenti abangi mu palamenti waki tebaddayo tebagenda ne beesimbira gye bakkiririza muganda wange ne president Museveni babimukola okitegeera ne president Museveni babimukola olaba entalo eziri mu NRM tugeze ne Narozi gye yeesimbye eyo esembabule eyo waliyo Sodo Kaguta mutabani wani muganda wa Museveni niye omulaba nti naye akolugana kajja nalabanga president nga atayina okitegeera naye mu kaseera we kaatuuka nga enkalu zikutte Sodo yawuliriza muganda we nga mukama we yamuwuliza muganda nga mukama nga mukulu we n'amugamba ulira amugamba muleke omwana oyo ajje ng'ojja kujja oguddako naye nga Sodo yalina ki kaadi n'amuleka najja era ne kuluni yagambye nti kuluni namuleka kuluni temulina kye muŋŋamba kale waki nkugamba ekyo kubanga yakola endagaano okutandikira mu kukyusa constituency ova mu Nakawa bannabyabufuzi batandikirawo okuvumaani balimu ezo oli musirwaki wakkiriza okuvaayo ewa gy'ogenda owangula because bannabyabufuzi bonna bamanyi nti Lord Mayor Lukwago bw'agira ku bawuti pepe eyo nga meya ebitundutundu byabwemu ezo okulya akalulu biri 50-50 ffenna tumanyi naawe omanyi nti Muhammad Nsereko aba kujja ku kaadi yonna oba ya independent najja neyesimba mu Kampala Central ekisookera ddala mugezi ate alina ssente ate lawyer okitegeera kati ebintu ebyo bisatu mugezi alina ssente ate lawyer bisobola okuwangula akalulu oba oyagala oba toyagala either nga awangudde byalaali oba nga tawangudde byalaali tunula akalulu akawedde omukulu Nyanzi Chairman Nyanzi yavayo n'agamba Muhammad Nsereko amubba akalulu okitegeera kati sayansi yonna yakolebwawo Muhammad Nsereko amumanyi Central eyo giraba Central olina kubeera mugezi nnyo okwesimba mu Central n'owangula akalulu kati ba politician bali konko bonna nabayiraliikirirako kintu kimu kati balimu ezo bamusibudde mu biki mu byobufuzi ekisanja ekiddako reason being nti kasita omukulu Lord Mayor Erias Lukwago alabika ku bawuti paper nga taze nga president kiba kizibu
ffena kye tumanyi kuba ne Meya naye tatudde naye mugezi akalulu akawedde ako tola Nabiya yalina kaadi ya Nuupu eyo Nabiya n'abaana ba Nuupu nyinyi baali bamwekubira wuliriza tola nti Nabiya yalina kaadi ya Nuupu eyo naye erina effect yamukozingako nga ye era amanyi amaanyi ga kaadi ya Nuupu so bw'aba agenda kuyingira mu kalulu alina okukayingira ng'akeetegekedde nti bali mu ezo si mmere kulya ng'alina kaadi yaki ekisooka bali mu ezo naye muyaaye omuyaye n'omuyaye nga bali mu kalulu ate ekiddako kijja kubeera kiki ani asinga connection kuba ne connection naye nkulu ekiddako kijja kubeera ani asinga connection weneevaawo nga zivuddewo ezisigadde ani asinga amajja nga avuddewo ani ali mu ofiisi nakyo kikulu ani ali mu ofiisi kikulu kati bapolitician abaliko abamukwatibwako ennaku towooza nti nabo baali basiru baali bakiraba because ebyobufuzi babimanyi nti Lord Mayor okubeera mu kifo ekyo emyaka gyonna gyakifukidde towooza nti omuntu yeetisse emmale aye mu byobufuzi edda nga Dr. Kanukiza Besigye ali ku opposition Butambala eyo yalinayo omubaka wa parliament nga w'amaanyi gundi najja Mwanga Kivumbi Besigye n'agamba omubaka we baayo omubaka n'awuliriza ki kyeki kyenkugambye nti ebyobufuzi bw'oba ng'owulira omutwe gwo tegufugibwa sigala ng'oli independent oba okitegeera okeere ku makya Museveni ajje Wakiso ogambe nze ngenze kwaniriza Museveni kubanga nje ndi mukulembeze mu kifo kino njagala muwulira bizibu byaki bya wano Bobi Wine ajje omugambe nze ngenze wa Bobi Wine kubanga njagala mugamba nsiikulire ku fitina abasajja baganya okukola ebiki oli independent okola ki the moment woyagala okugenda mu kibiina ky'otambulira kwa ideologies za kiki weerabidde kintu kimu kyokka ebyobufuzi kyogedde statement kikulu naye independent emenya nze nagira ku independent naye independent yammenya togimanyi ngeri gye yammenyamu independent olina okuba nga olina ssente nnyingi independent olina okuba nga ozitowa erinnya lyo nga lizitowa independent olina okuba nga oli mugezi kakati twogera mu Kampala omubadde mu ekintu ekigamba y'abasiraamu MP musiraamu Meya musiraamu bye baliko ku ssaawa zino bw'otunuulira Nuupu ereese bali mu ezo si musiraamu mulokole nereeta Secretary General Rubongoya si muki naye nga bagamba Kampala y'abaki y'abasiraamu be basalawo okumala emyaka 2 emabega kyekiringa nekiri awo kyekiringa nekiri awo wagundi ewarweni weesimbye no bagamba batya ku South awo bakatuliki nti omukatuliki tasobola kuba musiraamu kalulu bakatuliki era kyekiringa ne Kawempe mu byaddala omukatuliki n'omusiraamu omusiraamu alonda musiraamu munne nawe ekyokulabirako vaisi wange Senfuma Akim Senfuma Akim yalonda abantu bano wammanga bwe yatuuka kuba president kwaliko musiraamu president yalonda Bobi Wine najja kuba MP teyalonda Serukenya teyalonda Ssajjababende teyalonda n'omusajja amuwa ebintu by'okugaba Kyazze yalonda omusiraamu wa DP Kyazze gwe mbadde nkugamba Kyazze kyakomyewo yalese kati Munduni yalese Philip Munduni Kyazze agudde mukule mwetagako interview mukufunire kale tujja munonyamu kati Senfuma yalonda omusajja wa DP omusiraamu n'aveeyo ku kyabakyala okuli Ethero Naluyima teyamulonda yalonda omukyala wa DP omusiraamu natuuka ne mubuuza Senfuma waveeri ng'olonda abasiraamu n'otuuka ku firi kuliko Jacobo si musiraamu kuliko Aruna Kyobe musiraamu kuliko Simanyi Ali Kasule Ali musiraamu kuliko abasiraamu 3 bona n'olondamu nze naye Jacobo nakulonda mugaa Senfuma olimba okujja nga ndese Kuruhani namala mukwasa Kuruhani mugamba Kuruhani yiyo omusiraamu alina ali musirimu akulu musirimu era eddiini endala zisigadde naddala abalokole bwe batalwane nnyo kwetaba mu byabufuzi tebajja kukeera kumakya kufuna bakulembeze basobola kulwanirira ddiini zaabwe naye ng'ekikulu kiri nti Kampala ffenna tugimanyi y'abasiraamu kati olina okujja ng'okimanyi ekyo ate mu kalulu olina okujja ng'olinaku ssente lwaki oli musiraamu ate mu kalulu olina okujja nga abasiraamu
bali ku sayidi yo okitegeera ate abasiraamu nga baagala ekibiina ky'obufuzi ekyo kyojjiddemu awo nza okufunako ku luweerero naye gwe teebereza twali mu muyaga ogwalimu chairman Nyanzi ng'akutte kaadi ya NUP eya MP nga kuliko Muhammad Nsereko wa independent kati bali mwezo bana politician banno mukwatibwako ennaku tolowooza bali tebalaba bali bala factors nyingi nnyo ezibaleeta okulowooza nti bali mwezo ayinza obutali akalulu kubanga factors ezo nizo zitwala nga ziri light za mugaso era ozitunuulira ng'omupolitician nonoonya way through engeri kiyinza okukeera ku makyo nzikolaki ozibiitinga muno ziwininga novaamu ng'omuwanguzi bwabanga baga nti kampala y'abasiraamu ne kampala emitendera gyonna balondaki balonda ambuleera naye baaki baatuuka kuba meeya ne balonda DP oba ne balonda FDC katera ne Nuupu gwe yali ewadde manvuuli yagisuulawo ani manvuuli teyali ya Nabila yali ani yali ya Latifu Sebagala n'agisulawo gonna bagimuleta nga yajjanga bayirawo as long as agikutte yajjanga second gundi ate Nabila mu byafa ebya politics mu Kampala abaddemu ate nga naye si musiraamu si musiraamu kati ne Nabila oyo golola si musiru bwemu ku bakazi Nabila si musiraamu Nabila bamusiraamu Nabila bamuki Nabila musiraamu bwemu ku bakazi botasobola kumanya kya kunyooma reasoning capacity ye amanye omulonzi biki byayagala asobola okukola kyonna omulonzi kyayagala kati yakomyewo okuva e Canada bagambye agenda mu centro ki MP ku kadi ki simanyi nga agenda mu centro luli yajja ku NUP kati agenda kugira kadi ndala maama wange ngaate aba atukoze ekikyamu awo ate kale why nabadde awo nga ndaba emboozi ya Don Chris gwabadde mu mawulire naye bino ebintu obirabyeko omanya nti walaba emboozi ya Don Chris ayinza okulowooza nti esoose emboozi ya Don Chris yasoose tubadde n'abantu bangi nnyo abafeze abantu mu lukujjukujju twalinayo omusajja Pastor Kiwedde oyo mumanyi nga buli sande akola $1 buli sande muganda wange nkunnyonnyola kino nali mu system nga njiraba First Family esabira wuwe pastor oyo muwala wa Museveni yali asabira wuwe none kanisa ya Kiwedde bandagawo we yali awo otuuka wano ng'Ennamulanda n'oyambuka eyo bandagawo naye Pastor Kiwedde oyo yakomekereza buki Capital Chicken yajjanga Don Chris w'omulaba Capital Chicken nekuba abantu bonna ekyewunyisa ne bannanyini Capital Chicken bakyali mu Uganda muno mwebali ate banyankole kati Don Chris ekyamunyizaako kiri kintu kyokka tosobola kubba ate n'oduula tosobola kubba ate n'okudaala tosobola kubba ate n'olengezza nolwakubanga nti ensi gye tulimu nti erimu eryana n'abaana tuba kusanga ng'ensi erina etteeka erya ddala yonna gy'ali bandi mujje ne bamuleetawo n'awoza emisango si ekyamwetonzezza tetwagala kwetondakwe ku bigambo byayogedde n'awemula n'abantu yeetagamu kukolako ekintu ekirala ekiri extraordinary akomewo wano mu Uganda zisimwiraako buzibu buli muntu yenna nawe obanga oli mugezi n'osinga omuntu amagezi sikulinaako buzibu naye ebigambo byewerekereza ng'ofuuse omugezi tusobola kwemula abantu ebigambo bwe biti ng'owabbye sente zaabwe zisukka ne miliyoni 1,200-300 waki wandibaddeko omukakkamu tulinako n'omusajja mu gavumenti oyo bamufera yali ali awo sijja mugamba linnya ne bamugamba Ekone ali mu Uganda ne bamuleeta Ekone ow'ekicupuli n'akwata emitwalo gya $, n'awa Ekone ow'ekicupuli kali awa Ekone sente investor yowa Ekone sente sebo time ye gyakozesa kubanga oli yamutwala yamugamba Ekone ono gwolaba buli saawa agikyaginga sente ze era ne bamukwata sente za $, ne bazimuwa bazze baferako ne President Museveni sinayekaika abantu bannyo bafeze mu Uganda muno recently wano ojjukira President Museveni baga nti bakoze eddagala lya COVID ng'omanyisa ne mukazi bamukuba
kati mulimu abantu bafera nga batena okwogera nti ne Bank of Uganda bagiferako ko nga batena okwogera nti munaye batufeze ngwina kusirikira muno gana banfeze sina yekka bona ne speaker gwe bafera tebamufera no milioni 10 milioni 2 milioni 3 oba mitwalo 5 bamufera mitwalo 10 ejja dola speaker wekisanja kiri ekiwedde kati okufera abantu bafera sister wange lumu tuba tuli mu ddiro tulaba ali kusimu kama kanti kabanga ku mobile money biki nadduka ku mobile money ng'ekiyayi kyamuweza message you have received million emu kitundu kana ekimukubira esimu kimugamba kwakinzirizaako 7 kati ye teyasobola okutegeera nti dada sene kweziri yalaba message naga ani ansindiki kati waga nti bakoze mistake baminsindiki wakiri nsindikaako nagenda amusindikira yewola ku mobile money asindikira oli okitegeera kati waoli wava ku simu azijjako azimusasule kumbe kiri tekyamugenya kuva ku simu gamba wonoova ku simu nzo budada mukwata simu yange nkwenye edebera ku simu kuno paka ku mobile money wachi ogambe wa mobile money asindikire nkugende nzivinze ndio kenveko go withdrawing ko ye swi ne bamufera nagenderaawo so okufera mu Uganda sigwe gusose wala nabagagga bafera each and every one wale baleta wrestling omujjukira wrestling wale mugagga go bafera wrestling nakwata sente ze naziwayo nonga tuga kwetera ABCD bonna bamuzanyi bamanyi ebiseera ebyo mu wrestling agenda okutuuka nga bamuwadde enkolobe oba babajjawa nga bonna bali ku kipande byalina birala walala birala nagaka nakiguddemu kankirekeraawo naye kati buli obufere bwomu kutambula leero mbadde n'omwana wa kampani emu ekisooka ekibuuzo license owa tours and travel gyafuna eyawukana eya recruitment tours and travel afuna ya tourism board era actually know that explains lwaki oli yavuddeyo waki onyanga avayo n'agamba nebali talina certificate kisobola okuba nga certificate yali agina naye nga alina ya tourism board naye nga talina ya kurecruiting abantu batwala kukola ki wabweru kati ate ng'ekizibu kukola nti bali mu tourism alina kukutwala kukulambuza n'akomyawo kati ye n'akeera mu kinafuna yakulambuza mina atekeramu akabaddi kati gwe nojja nga n'atekamu akalungo wakati challenge eriwo eryemu gyendabye leero Jacob omanyi nti omusajja yasobola obbawooza n'abasinga ekisookera dda si yarisivinga ssente nga tonnagenda awo wabawoleza n'abasinga wali watya era naye bw'abaalanga talanga mirimu ekyo nkyetegereza okyegera okujjako mu mention okuleka mu mention bapresenters babadde bakola ze ziyinza okukeera ku makyato okumukola ki ate ezo mention zikwatira kubona eri bapresent ne babuuza mu bino bimwayogeranga niye byagamba mention basobola kiriisa yagyogera kubanga ajja kugamba akalango nze ke nakola kubanga ekizibu kya mention kiri ekyo mention ogikola netebaako mukono gwa advertiser mention ebeera wakati ebeerako nanyini station presenter ne sales office ntegere bulungi bw'ogenda mu bulango bwa Skype alanga kutwala bweru kukola ki kulambula kati kitegeeza nti bwemugenda mu kkooti asobola okwajuwinga nti naye gwe ogamba kukola naye ate nze siranganga kukola ki kukola kati kiddayo kubiri ekisooka nti obufere obusooka kwe kugenda kwe kukkiriziganya n'omuntu ebweru w'amateeka agamugayidinga nti tugenda nti no igozze oli alanga bagenda kulambula ate gwe natuka yesi nagamba naye osobola okugenda osobola n'okufunira omulimu n'ogenda n'okola ki nga bwe kiri nti omuntu afuna visit visa n'ayingira Canada n'ayingira asayiramu process neekola ki n'etambula era nze namusajja wange yali wa tours and travel naye nga ye era alanga project ng'alanga particular project nti ninayo sama kino n'asikeriwinga nti ogumwezi wetugenda okulangira n'alanga nti ninayo alanga nnyo Canada naye ng'alanga ye alanga project era omwaka bamu ne projects ezo ne mwewandisa ne mugenda naye mu project ezo mukola ki then we mutuuka eyo ne mweteetenganya amazima kati ye amazima ge nti yalanganga projects
nenga era situlunga testi y'amazima ge gajja kudda nti bagenda Mwenako yagenda. Mwenako yagenda. Bamanya bagendako. Bakyaliyo. Bavaayo. Kati ekyo kiri out of his hands. Kubanga ye kati ka store tukeno kola ebiye byokola. Travel agent kyasooka okukolera paperwork. Kugaidinga ng'ogenda ku interview. Omukisa gwe n'okuyamba okufuna visa. N'akuyamba okufunira lawyer. Ebyo biba biggwe. Era kyova olaba nti wadde nga kukoledde paperwork ate tateekako mannya ge nti yakoledde paperwork. Era ne bw'oyingira muyingira buli omu ayingirira bwe takuwolereza ne waakola bali kajjinga bakukutte takuwolereza takwesembereza kubanga aba yakubriifinze dda ku buli kimu. Kati ekibuuzo ani agwanidde okusomesa abantu baffe bamanye kubanga ye unemployment ekyali waggulu ekyo kikulu yebbula ly'emirimu likyali waki waggulu naye ekizibu nti tugenda tuddukira mu bantu abatalina kukola ekyo tukola ki kubanga omulimu gwonna Jacob bwe nkutuma okuzimba bw'olemerwa okuzimba nina okukyalenjenga mu mateeka naye ekibuuzo ogwanidde okuzimba oba togwanidde byonna natulina kunenya gavumenti kankuwa ekyokulabirako zinali ku rediyo okwo kwaliko abasawo Abaganda waliwo omusawo yalanga nti agaba oluzaalo abantu abawulira balina ebizibu byabwe bya buli kkala eyakola yateekako rediyo yali mukazi nga mu maka balina ssente balina buli kimu naye bbaawe abadde n'emyaka 9 talina mwana maama w'omusajja agamba ayagala mwana omusajja agamba ayagala mwana bagala omusajja ayagala mwana maama we yamuzaala omusajja muzaalire omukazi ng'akoze buli kimu anywedde eddagala lya buli kkala naye nga tafuna lubuto weewulira omusajja ng'abeereyo mbaala eyo simanyi otuuka ejjinya n'olinya n'ogenda eyo mukazi wate n'akwata ebyangu n'agenda ew'omusawo Muganda musawo Muganda yatuuka n'amugamba munnange nze eddagala n'engaba nditeeka ku busajja bwange nendikuteekamu naye tonaaba ogenda kwolwo ng'otuukise waka n'onaaba n'egatta n'omusajja wo ojja funa olubuto omusajja n'apiica omulwadde we mu kupiica omulwadde n'afuna olubuto n'afuniramu n'obulwadde bwa mukenenya bonus n'ajja ku rediyo nga baamugobye afunye olubuto bagenza okwekebeza omukazi afunye mulwadde kyokka ng'ekyaddala ng'omusajja bwe gyamanyi takola ki tazaala naye nga bwe takayagala kikola ki kayogera kigamba mukazi n'ajja ku rediyo ng'ayagala kumanya lwaki omusawo bla 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 naye nga rediyo egamba bwemaliza programu ebyo byowulidde si bya Ddembe FM wazira byoyo simanyi disclaimer yaliwo etyo byoyo gw'owulira abyogera tebikwata ku mukozi wa Ddembe FM wadde n'omu kabe management yaayo nga kwe kukwoleza okuliwo kati twogera ku kintu ekibadde kiraaninga ebbanga eddene nga tulina UCC eraba buli kimu ekigenda mu maaso ku mpewo za Uganda okitegeera nga tulina UCC emakinga sure nti buli kalango akakubibwa kali mu right procedure yaako ogamba tulina kublaminga gavumenti netublaminga naffe abantu netweblaminga nga ffe abantu reason being lwaki ogenda okukola ekyo nga tosobola kunoonyereza bana ne desperate nakyo kizibu kyajja mu nnyo kyajja omuntu obeerawo ng'oyaayaana obwavu bungi bwe tomanyi bantu be babbi kati nze nange ondaba wano nange waliwo kyali wange yanzibako esente z'abakyali bange muganda wange yali ng'atwala abantu Dubai awo muganda wange yali nnyo oluvannyuma lw'emyaka 4 nga bamubbawo kyali wange namwesiga nenkwata sente z'abantu nenzimuwa abatwale pale kakati nesimu ze yazijjako kyokka nga mumanyi mama we mumanyi tata we mumanyi abantu omudimu ne bagutununiza nze kati olwo omwana nze yamperezaako message yaguza omuntu yamuguza emmotoka e Canada ate nadduka ne receipt ng'emmotoka akomba kugira bakubulabye e Canada sawa kugivuga kubanga ono alina receipt ze yadduka nazo z'atalina ezimukkiriza okuvuga emmotoka bwe bufere bwaffe buli mu Uganda naye nga ekitiibwa kiba kyakuyiga eri mwana Uganda bonna ekintu kyonna kyonna kyowulira nti nno kimanyi tukusasulirako kino tukuyambako kino kinoonyereze kyekkaanye nga tunakuwaayo ssente si buli muntu yenna alanga nti ali wa mazima companies zirezo zi TV
emikutu gy'aba YouTubers ba bloggers giriwo okunoonya ssente. negwe amakampani gabbya abantu agamakani ga recruitment Va mu kampuni ne MTN zino zi kampuni telecom communication zitubbye ebbanga eddene omanti nga bakubbako singi 2 nga totegera kiziragawa. Kale ogwo omuzannyo gwa banka ne service za banka ate zondala naye amakampani gabbya abaana ne gakyusa amanya ne gadda bwennyini awo Ate ku bakazi ate kiyitizira bababba ne babeebakako ne bateeka ne babatu kugamba kyokka tenze kino kigambako abaana balina kubalwana kufuluma buli nnaku bafulumira mu mateeka abasukka ne mu 100. ninawe nali omwana nambikkulira essimu naŋŋamba sayimu kati bano obalaba bonna walenga wala era kyobalaba nti waliwo ebintu ebimu ensi Jacob byolina olabako ebintu ebyo obirabako omanye basajja ekisinga otukozesa ensobi bakazi naye ekitukozesa ensobi ku bakazi kyekifaananyi mwe tubalabira then ne tubawa ekitiibwa olaba ekiwala nga kyakula bulungi nga kirina ebbina kati notandika okuwulira nga it is a privilege ekiwala ekyokubeerako naawe naye lumu w'oliba otudde n'obaako emboozi z'abasajja z'owulira ku kyo olikwata ku mutwe olaba muwala yagezaako kutereeza obula like she's fighting her life ani muganda wa Roger ne point eri ate oyo eyo ogiraba eyo tejja terivaawo anti egayaza buli musajja eyandyagadde omutuuyanira okitegeera kati the same applies ku bintu ebyo waliwo omuntu kyalaba n'atasiteekamu ssente ze n'agamba tekigwanidde kankireke oyo naabeerako n'empewo ey'enjawulo naye ng'omuntu ali desperate mu bulamu bw'ensi asobola okukola ekintu kirala kyonna kati kankuwe kyokulabika waliwo omwana yali agenda e Dubai nga maama we atunze ploti naye ng'omusajja agamba nti okulinnyisa nnyonyo okugenda bikimu biina nenjagala ompeeko kati ekyo kyembadde nkugamba kiri wali wambadde ngizeeko nti oyagenda okuntunuza mu ssimu Jacob nga mu ssimu mulimu abawala abalungi naye nga abawala abalungi oli yamugambye ono gwe nkuwa amuyita Jacob togenda tekamuwadde n'ekikumi kyo agenda kutekamu miliyoni 10 n'ezo 15 olinnyo ogende olina mala mukolera miliyoni 6 nga baweereza ebifaananyi byabwe wallahi nga bawala balungi era ne we nali nzija olwo gwe najja naye ku nnyonyi kati mbitegeera tugatta mboozi lwangamba n'oyo yennyini gwe wazze naye kubanga yampiikinga nze mba ndi wano we tupiikingira emigugu ng'ali wali anninze bwe musanga ne yali azze otupiikinga eyandibadde nga promota ye asigadde mu mmotoka kaakati bwe kiba nga abaana bakyagendera na kuleva eyo nga teri mulimu gwagenda kukola si baana bokka kono tumanyi bulungi Sayimu mulimu abayimbi bateeka ku posita ng'agenda Dubai kuyimba naye ng'alino agenda kwetunda bwetunzi ng'alina bakasitoma aba bana amuletedde yo okubeera ku posita okwo n'agenda ng'alina okubeera kati bambukinga wiiki 3 naye ku wiiki esooka alina okubeera n'omusajja omulala eyokubiri abeera n'omusajja omulala agenda okumaliriza kabe nga mulenzi nga n'omulenzi abakazi bamwesunzi bamulinze bino byenjogerako bisoboka nze waliwo olunaku lumu yali kwa Valentine yaki nga baagala ngende e London eyo naye bwe namala ekyamala kunviri ku mutwe omukazi yangamba ekigambo nti tugenda kuwa paundi 5 naye oyinza okuvaayo ng'owezezza kati ku linnya lyo oyinza okuvaayo ng'owezezza nga$3,000 oba $4,000 eza paundi nembuuza ntya kati gwe oli mupya tebakumanyimanyi nnyo ate abantu olina audience abakazi bajja kukugira nakigundawo
Nsukanenganga ne Jacob. Mponya sirimu abayimbi be Uganda. Mponya sirimu w'abaana be Uganda. Ngende Jacob e London. Ndandika okubeera ku mugeto. Sirimu ebwe utaluma. Obadde ki? Ndandika okubeera ku mugeto nve wono. Ngende wooli. Ngende wooli. Nemugamba nja kuddira okuva siddanga mukwata simu ye. So, tekiri ku baana bokka bagenda wabweru. Naffe abaana abalenzi tukiyitamu n'abaana abawala bakiyitamu. Osanga omwana omulenzi nga mutadde ku posita agenda kuyimba. Naye nga bambi agenda kuyimbira bwereere. Naye nga alina bimama ebyo bimulinze. N'awuuba akanyamugongo. Akanyamugongo. Kumbe bamuwa ssente za kugula ngatto, kulabika bulungi, kusasula nnyumba, kugula motoka, naye nga tayinzina kyamakozeswa akola. Anye nagwe nanjogera n'agamba nti buli musajja abasajja banyumirwa nnyo sex. Naye si ku mukazi amukanda. Omukazi akanda sex atama. Sex anyuma omusajja gw'alina libido. Nero kyobumanyi nti oli abasajja ba business. Nga sex wa business. Nga business yiga amanyi gwe mwene mugwe. Nakumiza presenter. Bamusomera ddiiru y'omugagga. Kati yendo za presenter yali alowooza omugagga alya sitaawe. Omugagga n'atuuka wali n'alinda omukulu akole emirimu. Presenter n'agwa wali nga alowooza ono kati bamunsomedde. Ali excited. Gagga agenda okulaba ono nno mwe mutagusobola. Tagusobola. Yeewongulamu n'akubira n'agamba ono temwamugambye. Mugambe yayonka si yonka. Presenter alina okuyonka. Omukazi mukulu muze. So nago nno mulimu muzibu. Kati nze byesasobola kukola ebyo. Ogwo mu mugagga naye ng'ekizigo kyamwokya mu mbalaka seeno. Embalaka zonna nzirugavu. Otuke ku balungu bonna nga batunula bubi. Batunula nga abagenda okufa enkya. Tibatyasobola kwesimba. Kati nze awo nagana nga nja kuboka mbere mwavu. Ndi mwavu yeematira. Era ndi mwavu amanyi kyenjagala. Sijja kikola. Naye kulo katana n'ensi yaffe. Basajja bannange yonna gye muli eyo. Wadde ebizibu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi. Naye tokkirizanga ssente okukozesa ensobi. Ate ssente ofunanga ssente ng'ozikoze mu bubi. Manya anytime zijja kuggwaako. Teri muntu akumpanya. Teri muntu afera agaggawala n'abaana ne balya ku ntuuyo ze. Ojja kufera, obeera mu bulamu bulungi, ovuga Range Rover, but end of the day amaziga g'abantu obugozeeko ssente ezo. Bajja kutuuka ekiseera gakulumbe, gakulondoole. Ate bwe ganaakulondoola, ojja kusasula time zifo. Ogira okyafera, ogira okyalinya ku bantu ku mitwe, naye one day one time ojja kisasulira. Kale, mubeere bulungi mweraba. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna